Luka essula ey'ekumi-n'ettaano. Awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo era n'abawandiisi ne bemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. N'abagerera olugero luno ng'agamba nti muntu ki ku mmwe alina endiga 10, bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze okutuusa lw'aligiraba. Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo linaabanga ssanyu mu ggulu olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki alina erupiiya 10, bw'abulwako erupiiya emu atakoleeza ttabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'aligizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'agamba nti munsanyukireko kubanga nzudde erupiiya eyabadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. N'agamba nti waliwo omuntu eyalina batabani be 2. Omuto n'agamba kitaawe nti kitange mpa omugabo gw'ebintu ogumuŋŋwanidde. Kale n'abagabira eby'obulamu bwe. Awo oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Awo bwe yamala okubirya byonna enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo n'atanula okudaagana. N'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo, oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Ne yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga ne watabaawo muntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa, nange nfiira wano enjala. N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange, nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo, nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokoka n'ajja eri kitaawe. Naye yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera n'amusaasira, n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera nnyo. Oyo omwana n'amugamba nti kitange, nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna, mulumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye, muleete n'ennyana eya ssava mugitte, tulye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana we omukulu yali mu kyalo, bwe yajjanga n'atera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Ku baddu n'ayitako omu n'amubuuza ebyo bwe bibadde. N'amugamba nti muganda wazze ne kitaawo amuttidde ennyana eya ssavwa kubanga amuzaawudde nga mulamu. Naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye ye n'addamu n'agamba kitaawe nti laba, emyaka gino mingi nga nkuweereza, so sikusobyanga n'akatono ky'ondagidde, nange ennaku zonna tompanga na kabuzi kakusanyuka n'emikwano gyange, naye omwana w'oyo eyali eby'obulamu bwo wamu n'abenzi gwazze ng'omuttira ennyana eya ssava. Naye n'amugamba nti mwana wange, gwe bulijjo ng'oli wamu nange era byonna ebyange bye bibyo. Naye okusanyuka n'okujaguza kwa nsonga kubanga muganda w'oyo yali afudde azuukidde era yali azaaye azaawuse. Luka essula ey'ekumi n'omukaaga. Awo n'agamba abayigirizwa be
nabo nti waliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we, oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu bye. N'amuyita n'amugamba nti, kiki kino kye mpulira ku ggwe? Bala omuwendo gw'obuwanika bwo, kubanga toyinza nate kubeera muwanika. Oyo omuwanika n'ayogera munda mu ye nti, naakola ntya kubanga mukama wange anziyako obuwanika bwange? Sirina galima n'okusabiriza nkwatibwa ensoni. Manyi kye naakola, bwe naagobebwa mu buwanika bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we, n'agamba ow'olubereberye nti, mukama wange akubanja ki? N'agamba nti, ebigera by'amafuta 10. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo otuule mangu owandiika 50. Ate n'agamba omulala nti, naawe obanjibwa ki? N'agamba nti, emitwalo gy'eŋŋaano 10. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo owandiike 80. Awo mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyazaamaanyi, kubanga akoze by'amagezi, kubanga abaana b'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana b'omusana. Nange mbagamba nti, mwekwandirenga emikwano mu mamona atali mutuukirivu, bw'aliggwaawo babasembeze mu weema ziri ezitaggwaawo. Abo omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamwesigwa, era ab'omulyazaamaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamulyazaamaanyi. Kale, bwe mutaabenga beesigwa mu mamona atali mutuukirivu, ani alibatereeza obugagga obw'amazima? Era bwe mutaabenga beesigwa ku ekyo ekyabeene, ekyammwe ani alikibawa? Tewali muweereza ayinza okuweereza abaami ababiri, kubanga oba alikyawako omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona. N'Abafalisaayo abaali abagazi b'effeeza ne bawulira ebyo byonna ne bamusekerera. N'abagamba nti, mmwe muumwo abeefuula abatuukirivu mu maaso g'abantu, naye Katonda amanyi emitima gyammwe, kubanga ekigulumizibwa mu bantu kya muzizo mu maaso ga Katonda. Amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana, okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa, era buli muntu abuyingiramu lw'amaanyi. Naye kyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga ennukuta emu ey'amateeka okuggwaawo. Buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo anaawasanga yagobebwa bba ng'ayenze. Awo waaliwo omuntu omugagga yayambalanga olugoye olw'effulungo n'ebbafuta ennungi, ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima, era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awumusewumusa amabwa nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Awo lwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa n'aziikibwa. N'ayimusizza amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo annyike ensonda y'olumwe lwe mu mazzi, ampozewoze olulimi lwange, kubanga nnumwa omuliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa ng'olumwa. Era ku ebyo byonna, wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo, abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. N'agamba nti, kale, nkwegayiridde kitange omutume mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5 abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Naye Ibulayimu n'agamba nti, balina Musa ne bannabbi babawulire ng'abo. N'agamba nti, nedda kitange Ibulayimu,
naye omu ku bafu bw'aligenda gye balyenenya. N'amugamba nti nga bwe batawulira mu Musa ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira talibakkirizisa. Luka essuula ey'e17. N'agamba abayigirizwa be nti tekiyinzika ebisittaza obutajja, naye zimusanze oyo abireeta. Waakiri oyo okusibwa olubengo mu bulago bwe okusuulibwa mu nnyanja okusinga okusittaza omu ku abo abato. Mwekuumenga, muganda wo bw'ayonoonanga omubuuliriranga, bwe yeenenyanga omusonyiwanga. Era bw'akwonoonanga emirundi 7 ku lunaku olumu, era emirundi 7 n'akukyukira ng'agamba nti neenenyezza omusonyiwanga. Abatume ne bagamba Mukama waffe nti otwongereko okukkiriza. Mukama waffe n'agamba nti singa mulina okukkiriza okutono ng'akaweke ka kaladaali, mwandigambye omusikamiini guno nti siguka osimbibwe mu nnyanja, era gwandibawulidde. Naye ani ku mmwe alina omuddu ng'alima oba ng'alunda endiga, bw'ayingira ng'ava mu lusuku alimugamba nti jangu mangu ago otuule olye, naye atamugamba nti jjula emmere ndye, weesibe ompeereze male okulya n'okunywa, naawe olyoke olye era onywe. Amwebaza omuddu oyo olw'okukola by'alagiddwa. Era nammwe bwe mutyo bwe mumalanga okukola byonna bye mwalagirwa, mugambenga nti ffe tuli baddu abatasaana, ebyatugwanira okukola bye tukoze. Awo olwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e Yerusaalemi, yali ng'ayita wakati wa Samaliya ne Ggaliraaya. Awo bwe yayingira mu mbuga emu, ne bamusisinkana abantu 10 abagenge abaayimirira ewala, ne boogera waggulu ne bagamba nti Yesu Mukama waffe otusaasire. Bwe yabalaba n'abagamba nti mugende mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene, n'avunnama awali ebigere bye ng'amwebaza, era oyo yali Musamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti 10 bonna tebaalongoosebwa, naye bali 9 bali ludda wa? Tebalabise abaakomawo okutendereza Katonda wabula omugenyi ono? N'amugamba nti yimuka ogende, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Bwe yabuuzibwa Abafalisaayo nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi, n'abaddamu n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweyolese, so tebaligamba nti laba buli wano oba nti buli wali, kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli munda yammwe. N'agamba abayigirizwa be nti ennaku zigenda okujja bwe mulyegomba okulaba olumu ku nnaku z'Omwana w'Omuntu, so temulilulaba. Kale bali bagamba nti laba wali, laba wano, temugendanga, so temugobereranga, kubanga okumyansa bwe kumyansiza ku luuyi olumu olw'eggulu nga bwe kumasaamasiza ne ku luuyi olulala olw'eggulu, bw'atyo Omwana w'Omuntu bw'aliba ku lunaku lwe. Naye okusooka kimugwanira okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa ab'emirembe gino. Era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa, bwe bityo bwe biriba ne mu nnaku z'Omwana w'Omuntu. Baali nga balya nga banywa, nga bawasa, nga bawayira, okutuusa ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, amataba ne gajja ne gabazikiriza bonna. Era nga bwe byali mu nnaku za Lutti, baali nga balya, nga banywa, nga bagula, nga batunda, nga basiga, nga bazimba, naye ku lunaku luli Lutti lwe yava mu Sodomu, omuliro n'ekibiriiti ne bitonnya okuva mu ggulu ne bibazikiriza bonna. Bwe bityo bwe biriba ku lunaku Omwana w'Omuntu lw'alibikkulibwa. Ku lunaku olwo alibeera waggulu ku nnyumba n'ebintu bye nga biri mu nnyumba, takkanga kubiggyamu, n'ali mu lusuku bw'atyo taddanga nnyuma. Mujjukire mukazi wa Lutti. Buli anoonya okulokola obulamu bwe alibubuza, naye buli abubuza alibuwonya.
mbagamba nti mu kiro ekyo babiri baliba ku kitanda kimu, omu alitwalibwa n'omulala alidekebwa. Abakazi babiri baliba nga baseera wamu, omu alitwalibwa n'omulala alidekebwa. Ababiri baliba mu lusuku, omu alitwalibwa n'omulala alidekebwa. Ne baddamu ne bamugamba nti, "Wa Mukama waffe." N'abagamba nti, "Awawa omulambo, eyo n'ensega we zirikuŋŋaanira." Luka essuula ey'e18. N'abagerera olugero bwe kibagwanirira okusabanga bulijjo obutakoowanga, n'agamba nti waaliwo omulamuzi mu kibuga kimu ataatya Katonda era nga tassaamu muntu kitiibwa, era waaliwo nnamwandu mu kibuga ekyo, n'ajja nga waali ng'agamba nti, "Namula n'omulabe wange." N'atasooka kukkiriza, naye oluvannyuma n'ayogera munda mu ye nti, "Newankubadde nga sitya Katonda era nga sissaamu muntu kitiibwa, naye olw'okunteganya nnamwandu ono kwanteganya n'amulamula aleme okuntengezza ng'ajja olutata." Mukama waffe n'agamba nti, "Muwulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu ky'agamba. Kale naye Katonda taliramula balonde be abamukaabirira emisana n'ekiro ng'akyagumiikiriza? Mbagamba nti alibalamula mangu. Naye Omwana w'Omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi?" N'abalala abaali beerowooza ku bwabwe kuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna, n'abagamba olugero luno nti, "Abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu Mufalisaayo, omulala muwooza. Omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, Ayi Katonda, nkwebaza, kubanga siri ng'abantu balala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Nsiiba emirundi 2 mu Ssabbiiti, mpayo ekitundu eky'10 ku byonna bye nfuna." Naye omuwooza n'ayimirira wala n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu, naye ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, "Ayi Katonda, onsaasire nze alina ebibi." Mbagamba nti oyo yakka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa obutuukirivu okusinga oli, kubanga buli eyeegulumiza alitowazibwa, n'oyo eyeetowaza aligulumizibwa. Awo ne baleeta n'abaana abato waali okubakomako, naye abayigirizwa bwe baabalaba ne bababoggolera. Naye Yesu n'abayita ng'agamba nti, "Muleke abaana abato bajje gye ndi, temubagaana, kubanga abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono." N'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti, "Omuyigiriza omulungi, nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo?" Yesu n'amugamba nti, "Ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu ye Katonda. Amateeka ogamanyi nti toyendanga, tottanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko." N'agamba nti, "Ebyo byonna nabikwatanga okuva mu buto bwange." Yesu bwe yawulira n'amugamba nti, "Okyaweebuuseeko kimu, tunda by'oli nabyo byonna obigabire abaavu, kale oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere." Naye bwe yawulira ebyo n'anakuwala nnyo, kubanga yali mugagga nnyo. Awo Yesu bwe yamulaba n'agamba nti, "Nga kizibu abalina obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda." Abaawulira ne bagamba nti, "Kale ani ayinza okulokoka?" Naye n'agamba nti, "Ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda." Peetero n'agamba nti, "Laba, ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera." N'abagamba nti, "Mazima mbagamba nti tewali muntu yaleka ennyumba oba mukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ataaweebwe nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja obulamu obutaggwaawo." N'atwala abo 12 n'abagamba nti, "Laba, tulinnya Yerusaalemi
n'ebyo byonna ebyawandiikibwa bannabbi birituukirira ku Mwana w'Omuntu. Kubanga aliweebwayo mu baamawanga, aliduulirwa, aligirirwa ekyejo, aliwandirwa amalusu, balimukuba enkoba, balimutta, era ku lunaku olwokusatu alizuukira. Nabo ne batategeerawo ku ebyo n'ekimu, n'ekigambo ekyo kyali kibakwekeddwa, ne batategeera ebyayogerwa. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka Yeriko, omuzibe w'amaaso yali ng'atudde ku kkubo ng'asabiriza. Awo bwe yawulira ekibiina nga kiyita, n'abuuza nti kiki ekyo? Ne bamubuulira nti Yesu Omunnazaaleesi ayita. N'ayogera waggulu ng'agamba nti, Yesu Omwana wa Dawudi onsaasire. N'abo abaali bakulembedde ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti, Ggwe Omwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta waali. Abo bwe yasembera okumpi n'amubuuza nti, Oyagala nkukolere ki? N'agamba nti, Mukama wange, njagala okuzibula. Yesu n'amugamba nti, Zibula, okukkiriza kwo kukulokodde. Amangu ago n'azibula, n'amugoberera ng'agulumiza Katonda, n'abantu bonna bwe baalaba ne batendereza Katonda. Luka essula ey'e19. N'ayingira mu Yeriko n'aba ng'ayitamu. Kale laba, waliwo omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo, naye yali mukulu w'abawooza era nga mugagga. N'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali, n'atayinza olw'ebibiina, kubanga ekigera kye yali mumpi. N'adduka n'akulembera, n'alinnya ku muti omusukomooli amulabe, kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali, n'atunula waggulu, n'amugamba nti, Zaakayo, kamangu, kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. N'akka mangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Bwe baalaba ne bamumulugunyiza bonna nga bagamba nti, ayingidde okusula ow'omuntu alina ebibi. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti, Laba, Mukama wange, ekitundu ky'ebintu byange mbawa abaavu, obanga nali azaamaanya omuntu yenna ekintu kye, muliira emirundi 4. Yesu n'amugamba nti, leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno, kubanga naye mwana wa Ibulayimu, kubanga Omwana w'Omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Awo bwe baawulira ebyo, ne yeeyongera n'agera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemi, era kubanga baali balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda bugenda kulabika mangu ago. Kyeyava agamba nti waaliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi y'ewala okulya obwakabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10, n'abawa siringi 200, n'abagamba nti, musuubuzenga okutuusa we ndijjira. Naye basajja be ne bamukyawa, ne batuma ababaka ennyuma we nga bagamba nti, tetwagala oyo okutufuga. Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya obwakabaka, n'alagira okuyita abaddu abo be yawa effeeza alyoke amanye amagoba ge baasuubula. Olubereberye n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, siringi za 20 gagobamu siringi 2. N'amugamba nti, weebale omuddu omulungi, kubanga wali mwesigwa ku kintu ekitono ennyo, kale ba n'obuyinza ku bibuga 10. N'ajja owookubiri ng'agamba nti, Mukama wange, siringi zo 2 zagobamu siringi 10. N'oyo n'amugamba nti, naawe ba ku bibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, laba, siringi zo zino 2 nazitereka nga zisibiddwa mu kiwero, kubanga nakutya kubanga oli muntu mukakanyavu, olonda ky'otaateekawo, okungula ky'otaasiga. N'amugamba nti, akamwa ako kanaakusaliza omusango gw'omuddu omubi. Wali omanyi nga nze ndi muntu mukakanyavu, nga nnonda kyesaateekawo, nga nkungula kyesaasiga? Kale kiki ekyakulobera okuwa siringi zange abasuubuzi, nange bwe nandize nandizitutte n'amagoba gaazo?
n'agamba abaali bayimiridde awo nti, mumuggyeeko siringi ze muziwe oyo alina siringi 200. Ne bamugamba nti, mukama waffe alina siringi 200. Bagamba nti, buli alina aliweebwa, naye oyo atalina era ekyo kyali nakyo kirimuggyibwako. Naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga, mubaleete wano mubattire mu maaso gange. Awo bwe yamala okwogera ebyo, n'akulembera n'alinnya e Yerusaalemi. Awo olwatuuka bwe yali nga n'atera okutuuka e Besufage ne Besaniya ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be 2 ng'agamba nti, mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa oguteebagalwangako muntu, mugusumulule muguleete. Era omuntu bw'ababuuza nti, mugusumulira ki? Mugambe bwe mutyo nti, mukama waffe yagwetaaga. N'abo abaatumibwa ne bagenda ne balaba nga bw'abagambye. Awo bwe baali nga basumula omwana gw'endogoyi, bannannyini gwo ne babagamba nti, musumulira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Ne bagamba nti, mukama waffe yagwetaaga. Ne baguleeta eri Yesu, ne baaliira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi, ne beebagazaako Yesu. Awo yali ng'agenda, ne baaliira engoye zaabwe mu luguudo. Awo bwe yali nga n'atera okutuuka mu kifo eky'olusozi olwa Zeyituuni, ekibiina kyonna eky'abayigirizwa ne batanula okusanyuka n'okutendereza Katonda n'eddoboozi ddene olw'ebyamagero byonna bye baalaba, nga bagamba nti, aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti, omuyigiriza, koma ku bayigirizwa bo. N'addamu n'abagamba nti, mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganayogerera waggulu. Awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira, ng'agamba nti, singa omanyi ku lunaku luno gwe ebigambo by'emirembe. Naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Kubanga ennaku ziri kujjira, abalabe bo lwe balikuzimbako ekigo, balikwetooloola, balikuzingiza enjuyi zonna, balikusuula wansi n'abaana ba bali mu ndaayo, so tebalikulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. N'ayingira mu yeekaalu n'asooka okubamu abaali batunda ng'abagamba nti, kyawandiikibwa nti, era ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu, naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Awo n'ayigirizanga mu yeekaalu buli lunaku, naye bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakulu b'abantu ne basala amagezi okumuzikiriza, ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna baamussaako nnyo omwoyo nga bamuwulira. Lukka essuula eya 20. Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku ezo, yali ng'ayigiriza abantu mu yeekaalu, ng'abuulira enjiri, bakabona abakulu n'abawandiisi wamu n'abakadde ne bamujjira, ne boogera nga bamugamba nti, tubuulire, buyinza ki obukukoza bino? Oba ani yakuwa obuyinza obwo? N'addamu n'abagamba nti, nange ka mbabuuze ekigambo kimu. Mumbuulire, okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu nanti ki mu bantu? Ne bateesa bokka na bokka nga bagamba nti, bwe tunaagamba nti kwava mu ggulu, anaagamba nti kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaagamba nti kwava mu bantu, abantu bonna banaatukuba amayinja, kubanga bakkiririza ddala Yokaana okuba nnabbi. Ne baddamu nti, tebamanyi gye kwava. Yesu n'abagamba nti, kale nange siibabuulire mmwe buyinza obunkoza bino gye bwava. N'asooka okubuulira abantu olugero luno nti, omuntu omu yasimba olusuku lw'emizabbibu, n'alusigira abalimi, n'agenda mu nsi endala n'alwayo. Awo mu biro by'omwaka abalimi n'abatumira omuddu bamuwe ku bibala by'omu lusuku lw'emizabbibu, naye abalimi ne bamukuba ne bamusindika nga talina kintu. N'ayongera okutuma omuddu omulala, n'oyo ne bamukuba
ne bamuswaza ne bamusindika nga talina kintu. N'ayongera okutuma owookusatu, n'oyo naye ne bamufumita ne bamugoba. Oyo mukama w'olusuku lw'emizabbibu n'agamba nti, naakola ntya? Kantume omwana wange omwagalwa, mpozzi oyo balimussaamu ekitiibwa. Naye abalimi bwe baamulaba ne bateesa bokka na bokka nga bagamba nti, ono ye musika, tumutte obusika bube bwaffe. Ne bamugoba mu lusuku lw'emizabbibu ne bamutta. Kale alibakola atya mukama w'olusuku lw'emizabbibu? Alijja n'azikiriza abalimi abo, n'olusuku lw'emizabbibu aliruwa abalala. Bwe baawulira ebyo ne bagamba nti, bireme okubaawo. Naye ye n'abatunuulira n'agamba nti, kale kiki kino ekyawandiikibwa nti, ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda. Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka, naye oyo gwe lirigwako lirimufuumuula ng'enfuufu. Awo abawandiisi ne bakabona abakulu ne basala amagezi okumussaako emikono mu kiseera ekyo, ne batya abantu kubanga baategeera nti ku bo kwageredde olugero olwo. Ne bamulabirira ne batuma abakessi nga beefuula abatuukirivu balandukire ku bigambo bye, balyoke bamuweeyo ery'okufuga okw'owessaza n'ery'obuyinza bwe. Ne bamubuuza nga bagamba nti, omuyigiriza, tumanyi ng'oyogera era ng'oyigiriza eby'amazima, so tososola mu bantu, naye oyigiriza amazima ekkubo lya Katonda. Kirungi ffe okuwanga Kayisaali omusolo, nanti ki si weewaawo. Naye n'ategeera obukuusa bwabwe n'abagamba nti, mundage eddinaali. Ekifaananyi ekiriko n'obuwandiikeko byani? Bo ne bagamba nti bya Kayisaali. N'abagamba nti, kale ebya Kayisaali mumusasulenga Kayisaali, n'ebya Katonda mumusasulenga Katonda. Ne batayinza kujja nsonga mu kigambo ekyo mu maaso g'abantu, ne beewuunya kyazzeemu ne basirika. Abasadukaayo abamu ne bajja gy'ali abagamba nti tewali kuzuukira, ne bamubuuza nga bagamba nti, omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga ng'alina omukazi ng'atalina mwana, muganda we awasa omukazi oyo addezeewo muganda we ezzadde. Kale waaliwo abooluganda 7, ow'olubereberye n'awasa omukazi n'afa nga talina mwana, n'owookubiri n'owookusatu n'amuwasa, era bwe batyo bali 7 ne bafa ne batalekaawo baana. Oluvannyuma n'omukazi n'afa. Kale mu kuzuukira aliba mukaani kwabo, kubanga bonna 7 baamuwasa. Yesu n'abagamba nti, abaana b'ensi eno bawasa bafumbizibwa, naye bali abasaanyizibwa okutuuka mu nsi eyo ne mu kuzuukira okw'omu bafu tebawasa so tebafumbizibwa, kubanga n'okufa tebayinza kufa nate, kubanga balinga bamalayika era be baana ba Katonda nga bwe bali abaana b'okuzuukira. Okumanya nga abafu bazuukira, ne Musa yakiraga ku kisaka bwe yamuyita Mukama Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. Naye ye si Katonda w'abafu, naye w'abalamu, kubanga bonna baba balamu ku bubwe. Abawandiisi abamu ne baddamu nga bagamba nti, omuyigiriza, oyogedde bulungi. Kubanga tebaayang'anga kumubuuza kigambo kyonna nate. N'abagamba nti, boogera batya nga Kristo ye mwana wa Dawudi? Kubanga Dawudi yennyini ayogera mu kitabo kya Zabbuli nti, Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Dawudi amuyita mukama we, kale mwana we atya? Awo abantu bonna bwe baali nga bamuwulira, n'agamba abayigirizwa be nti, mwekuumenga abawandiisi abaagala okutambuliranga mu ngoye empanvu, abaagala okulamusibwa mu butale, n'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro, n'ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga, abanyaga ennyumba z'abannamwandu, abasaba ennyo mu bunanfuusi, abo balisalirwa omusango ogusinga obunene. Luka
essuula eya 21. Awo n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo byabwe mu ggwanika. N'alaba nnamwandu omu omwavu ng'asuula omwo ebitundu by'eppeesa 2. N'agamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna, kubanga abo bonna basuddemu ku bibafiikidde mu birabo, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Era abamu bwe baali boogera ku yeekaalu bwe yayonjebwa n'amayinja amalungi n'ebiweebwayo, n'agamba nti, bino bye mulaba ennaku zigenda kujja, bwe watalirekebwa jjinja eriri ku jjinja wano eritalisuulibwa. Ne bamubuuza nga bagamba nti, omuyigiriza, kale ebyo biribaawo ddi? Kabonero ki akalibaawo ebyo bwe biriba nga bigenda okubaawo? N'agamba nti, mutunule muleme okukyamizibwa, kubanga bangi abalijja n'erinnya lyange nga boogera nti nze nzuuno, era nti obudde bunaatera okutuuka temubagobereranga. Era bwe muwuliranga entalo n'ebikankano temwekanga, kubanga ebyo kibigwanira okusooka okujja, naye enkomerero terituuka mangu ago. N'alyoka abagamba nti eggwanga lirumba eggwanga, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka. Walibaawo n'ebikankano ebinene, ne mu bifo ebirala enjala n'ekawumpuli. Walibaawo n'ebitiisa n'obubonero obunene obuva mu ggulu. Naye ebyo byonna nga tebinnabaawo, balibassaako emikono, balibayigganya, nga babawaayo mu makuŋŋaaniro ne mu makomera, nga babatwala eri bakabaka n'ab'amasaza olw'erinnya lyange. Kiriba mujulirwa gye muli. Kale mukiteeke mu mitima gyammwe obutasookanga kulowooza bye muliddamu, kubanga nze ndibawa akamwa n'amagezi, abalabe bammwe bonna bye bataliyinza kuwakana nabyo newankubadde okubigaana. Naye muliweebwayo abazadde bammwe, n'abooluganda, n'ab'ekika, n'ab'omukwano, n'abamu ku mmwe balibassa. Nammwe mulikyayibwa bonna olw'erinnya lyange, n'oluviiri olw'oku mitwe gyammwe terulibula n'akatono. Mu kugumiikiriza kwammwe mulifuna obulamu bwammwe. Naye bwe muliraba Yerusaalemi nga kyetooloddwa eggye, ne mulyoka mutegeera nti okuzikirira kwakyo kunaatera okutuuka. Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, n'ababanga wakati mu kyo bakifulumangamu, n'ababanga mu byalo tebakiyingirangamu. Kubanga ezo ze nnaku ez'okuwalana eggwanga, ebyawandiikibwa byonna biryoke bituukirire. Ziribasanga abaliba n'embuto n'abayonsa mu nnaku ezo, kubanga waliba okulaba ennaku nnyingi ku nsi n'obusungu eri abantu abo. Balittibwa n'obwogi bw'ekitala, balinyagibwa okutwalibwa mu mawanga gonna, ne Yerusaalemi kiririnnyirirwa abamawanga okutuusa ebiro by'abamawanga bwe birituukirira. Era walibaawo obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyeenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo, abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galikankanyizibwa. Ne balyoka balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira ku kire n'amaanyi n'ekitiibwa kinene. Naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo, mutunulanga waggulu, muyimusanga emitwe gyammwe, kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. N'abagamba olugero nti, mulabe omutiini n'emiti gyonna, kale bwe gitojjera, mulaba ne mutegeera mwekka nti kaakano okukungula kuli kumpi. Era nammwe bwe mutyo bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna bwe biribaawo. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo n'akatono. Naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitoowererwanga olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiranga eby'obulamu buno, era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika, kubanga bwe lutyo bwe lulituuka ku bonna abali ku nsi yonna. Naye mutunulenga mu biro byonna
musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo n'okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu. Awo buli lunaku yayigirizanga mu yeekaalu, bwe bwazibanga n'afuluma n'asula ku lusozi oluyitibwa olwa Zayituuni. Abantu bonna ne bakeeranga enkya okugenda gy'ali mu yeekaalu okumuwulira. Luka essuula eya 22. Awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa Okuyitako yali enaatera okutuuka. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baali batya abantu. Awo Setaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isukalyoti eyali ku muwendo gw'abo 12. N'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami basserikale bw'anaamuwaayo gye bali. Ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza. N'akkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. Awo olunaku olw'emigaati egitazimbulukuswa ne lutuuka, olugwanidde okusalirwako Okuyitako. N'atuma Peetero ne Yokaana ng'agamba nti, mugende mutegekere Okuyitako tugirye. Ne bamugamba nti, oyagala tugitegekerewa? N'abagamba nti, laba, bwe munaaba muyingidde mu kibuga munaasisinkana omuntu anaasisinkana nammwe eyeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere mu nnyumba mwanaayingira. Munaagamba nnyini nnyumba nti, omuyigiriza akugambye nti, ennyumba y'abaganyi eruwa mwe nnaaliira Okuyitako awamu n'abayigirizwa bange. Era oyo anaabalaga ennyumba ennene eya waggulu etimbiddwa, mutegekere omwo. Ne bagenda ne balaba nga bw'abagambye ne bategeka Okuyitako. Awo ekiseera bwe kyatuuka n'atuula ku mmere n'abatume awamu naye. N'abagamba nti, neegombye nnyo okuliira awamu nammwe Okuyitako kuno nga sinnabonyaabonyezebwa, kubanga mbagamba nti sirikulya n'akatono okutuusa lwe kulituukirira mu bwakabaka bwa Katonda. N'addira ekikompe ne yeebaza, n'agamba nti, mutoole kino mugabane mwekka na mwekka, kubanga mbagamba nti sirinywa kusooka kaakano kubibala ku muzabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda bwe bulijja. N'addira omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'abawa ng'agamba nti, guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo okunjijjukira nga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya ng'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Naye laba, omukono gw'oyo andyamu olukwe guli wamu nange ku mmeeza. Kubanga omwana w'omuntu okugenda agenda nga bwe kyalagirwa, naye zimusanze omuntu oyo amulyamu olukwe. Ne batanula okwebuuzaganya bokka na bokka nti anaaba ani ku abo agenda okukola ekyo. Ne wabaawo n'empaka mu bo nti ani ku bo alowoozebwa okuba omukulu. N'abagamba nti bakabaka b'abamawanga babafuga, n'abo abalina obuyinza ku bo bayitibwa abakola obulungi. Naye mmwe si bwe mutyo, naye omukulu mu mmwe abeerenga omuto, n'oyo akulembera abenga aweereza. Kubanga omukulu ani? Atuula ku mmere oba aweereza? So oyo atuula ku mmere? Naye nze wakati mu mmwe ninga omuweereza. Naye mmwe mu muno abaagumiikirizanga wamu nange mu kukemebwa kwange, nange mbaterekera obwakabaka nga kitange bwe yanterekera nze, mulyoke mulye era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange, era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa nga musalira emisango ebika 12 eby'Abayisirayiri. Simooni, laba, Setaani yeegayiridde okubaweebwa mmwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira, naawe bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. N'amugamba nti, mukama wange, neeteeseteese okugenda naawe ne mu kkomera ne mu kufa. N'agamba nti, nkubuulira ggwe Peetero, enkoko leero tejja kukookolima
nga tonnaneegaana emirundi 3 nti tommanyi. N'abagamba nti bwe nabatuma nga temulina nsawo newankubadde olukoba newankubadde engatto mwaliko kye mwetaaga? Ne bagamba nti nedda. N'abagamba nti naye kaakano alina ensawo agitwale, n'ow'olukoba bw'atyo, naye atalina kitala atunde olugoye lwe akigule. Kubanga mbagamba nti kino ekyawandiikibwa kigwanidde okutuukirizibwa ku nze nti yabalira wamu n'abasobya, kubanga ekiŋŋwanira kirina okutuukirira. Ne bagamba nti Mukama waffe, laba, ebitala 2 biibino. N'abagamba nti binaamala. N'afuluma n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni ng'empisa ye bwe yali, n'abayigirizwa be nabo ne bamugoberera. Awo yatuuka mu kifo awo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Ye n'abawukanako ebbanga nga wakasukibwa ejjinja, n'afukamira n'asaba ng'agamba nti Kitange, bw'oyagala nzigyako ekikompe kino, naye si ŋŋanze bwe njagala, naye ky'oyagala bwe kikolebwe. Malayika n'amulabikira ng'ava mu ggulu ng'amussaamu amaanyi, n'afuba ng'alumwa, ne yeeyongera okusaba ennyo, entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi nga gatonnya wansi. Bwe yagolokoka mu kusaba, n'ajja eri abayigirizwa be n'abasanga nga beebase olw'ennaku, n'abagamba nti ekibeebasizza ki? Mugolokoke musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Yali akyayogera, laba, ekibiina n'oyo ayitibwa Yuda, omu ku abo 12 ng'abakulembedde, n'asembeera Yesu okumunywegera. Naye Yesu n'amugamba nti, Yuda, omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera. N'abo be yali nabo bwe baalaba ekigenda okubaawo, ne bagamba nti Mukama waffe, temena ebitala. N'omu ku abo n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu, n'amusalako okutu kwe okwa ddyo. Naye Yesu n'addamu n'agamba nti, koma ku ekyo kyokka. N'akoma ku kutu kwe n'amuwonya. Yesu n'agamba bakabona abakulu n'abaami b'omu yeekaalu n'abakadde abaamujjirira nti, munjijiridde ng'omunyazi n'ebitala n'emiggo? Bwe nabanga nammwe bulijjo mu yeekaalu temwangololerangako mikono gyammwe, naye kino kye kiseera kyammwe n'obuyinza bwe kizikiza. Ne bamukwata ne bamutwala ne bamuyingiza mu nnyumba ya kabona asinga obukulu. Naye Peetero n'agoberera ng'ava wala. Abo bwe baali nga bamaze okukuma omuliro wakati mu luggya nga batudde wamu, Peetero n'atuula wakati mu bo. Awo omuwala omu bwe yamulaba ng'atudde awalaba n'amwekaliriza, n'agamba nti, n'ono yabadde naye. Ne yeegaana ng'agamba nti, omukazi simumanyi. Ekiseera bwe kyayitawo, omulala n'amulaba n'agamba nti, naawe oli ku bo. Naye Peetero n'agamba nti, omuntu si nze. Wali wayiseewo ekiseera ng'essaawa emu, omulala n'akkaliriza ng'agamba nti, mazima n'ono yabadde wamu naye, kubanga mu Ggaliraaya. Naye Peetero n'agamba nti, omuntu simanyi ky'oyogera. Awo amangu ago bwe yali ng'akyayogera, enkoko n'ekookolima. Awo Mukama waffe n'akyuka n'atunuulira Peetero. Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe bwe yamugambye nti, leero enkoko eneeba tennakookolima onooneegaana emirundi 3. N'afuluma ebweru n'akaaba nnyo amaziga. N'abantu abaali bakutte Yesu ne bamuduulira nga bamukuba. Ne bamubikka mu maaso, ne bamubuuza nga bagamba nti, lagula, ani akukubye? N'ebirala bingi ne babimwogerako nga bamuvuma. Awo obudde bwe bwakya, abakadde b'abantu ne bakuŋŋaana, bakabona abakulu era n'abawandiisi, ne bamutwala mu lukiiko lwabwe nga bagamba nti, obanga ggwe Kristo tubuulire. Naye n'abagamba nti, ne bwe nnababuulira temukkirize n'akatono, ne bwe nnababuuza temuddemu n'akatono. Naye okusooka kaakano omwana w'omuntu agenda kutuula ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ga Katonda. Bonna ne bagamba nti, kale
gwe oli mwana wa Katonda? N'abagamba nti, nga bwe mwogedde nze nzuuyo. Ne bagamba nti, twetaagira ki ate abajulirwa? Kubanga ffe twewuliridde okuva mu kamwa ke ye. Lukka essuula eya 23. Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato. Ne basooka okumuloopa nga bagamba nti, ono twamulaba ng'akyamya eggwanga lyaffe ng'agaana okuwa Kayisaali omusolo ng'ayogera yennyini okuba Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu n'agamba nti, oyogedde. Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti, siraba nsonga yonna ku muntu ono. Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti, asasamaza abantu ng'ayegereza mu Buyudaaya bonna, yasookera Galilaaya okutuuka ne wano. Naye Piraato bwe yawulira n'abuuza obanga omuntu oyo mu Galilaaya. Bwe yategeera nga wa mu matwale ga Kerode, n'amuweereza owa Kerode, kubanga naye yali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo, kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba, kubanga yawulira ebigambo bye, n'asuubira okulaba ng'akola akabonero. N'amubuuliriza ebigambo bingi, naye ye n'atamuddamu kigambo. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne bayimirira ne banyweza nnyo okumuloopa. Awo Kerode ne baserikale ne bamunyooma, ne bamuduulira, ne bamwambaza ekyambalo ekinekaaneka, ne bamuzzaayo ewa Piraato. Kerode ne Piraato ne balyoka batabagana ku lunaku olwo, kubanga olubereberye baali bakyawaganye. Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu, n'abagamba nti, mundeetedde omuntu ono, nti yakyamya abantu, era laba, nze bwe mukemerereza mu maaso gammwe, sirabye ensonga ku muntu ono, mu ebyo bye mumuloopye, era newankubadde Kerode, kubanga amuzizza gye tuli, era laba, tewali kigambo ky'akoze ekisaanidde okumussisa, kale bwe nnaamala okumubonereza n'amuta. Era kyamugwaniranga okubateeranga omusibe omu ku mbaga. Naye ne bakaayana bonna wamu nga bagamba nti, twala ono otuteere balaba, ye muntu gwe bassa mu kkomero olw'obujeemu obwali mu kibuga n'olw'obussi. Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu, naye bo ne boogera waggulu nga bagamba nti, mukomerere, mukomerere. N'abagamba omulundi ogwokusatu nti, lwaki ono akoze kibi ki? Sirabye ku ye ensonga emussa, kale bwe nnaamala okumubonereza n'amuta. Naye bo bamuzitoowerera n'amaloboozi amanene nga beegayirira okumukomerera. Amaloboozi gaabwe ne gasinga okukola. Piraato n'asalawo ebigambo bye beegayiridde. N'ate oyo eyasuulibwa mu kkomera olw'obujeemu n'obussi bwe bamwegayiridde, naye n'awaayo Yesu okumukola nga bwe baagadde. Awo baali nga bamutwala, ne bakwata omukuleeni Simooni eyali ava mu kyalo, ne bamutiika omusaalaba okugwetikka ng'ava ennyuma Yesu. Ekibiina kinene ne kimugoberera, eky'abantu n'eky'abakazi abaamukaabira ne bamulirira. Naye Yesu n'abakyukira n'agamba nti, abawala ab'e Yerusaalemi, temukaabira nze, naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Kubanga laba, ennaku zijja mwe baligambira nti balina omukisa abagumba n'ab'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa. Ne balyoka batanula okugamba ensozi nti, mutugweko, n'obusozi nti, mutuvunnikire. Kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi, ku mukalu kiriba kitya. Era yatwalibwa n'abalala babiri abaakola obubi okuttirwa awamu naye. Awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga, ne bamukomerera awo, na bali abaakola obubi, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Awo Yesu n'agamba nti, kitange basonyiwe, kubanga tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Abantu ne bayimirira nga batunuulira,
Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti yalokolanga balala, yeerokole yekka obanga oyo ye Kristo wa Katonda omulonde we. Baserikale nabo ne bamuduulira nga bajja waali nga bamuwa omwenge omukaatuufu nga bagamba nti obanga gwe kabaka w'Abayudaaya weerokole wekka. Ne wabaawo n'ebbaluwa waggulu we nti ono ye kabaka w'Abayudaaya. Omu ku abo abaakola obubi abaawanikirwa n'amuvuma ng'agamba nti si ggwe Kristo, weerokole wekka naffe. Naye owookubiri n'addamu n'amunenya n'agamba nti n'okutya totya Katonda kubanga oli ku kibonerezo kye kimu naye. Era ffe twalangibwa nsonga kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibwa, naye ono takolanga kigambo ekitasaana. N'agamba nti Yesu onjijukiranga bw'olijjira mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Awo obudde bwali butuuse essaawa nga 6 ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa essaawa 9, enjuba obutayaka n'ejjijja ery'omu yeekaalu ne lyolikamu wakati. Awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene n'agamba nti Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu. Awo omwami w'ekitongole bwe yalaba ekibaddewo n'atendereza Katonda ng'agamba nti mazima ono abadde muntu mutuukirivu. N'ebibiina byonna ebyali bikuŋŋaanye okwerolera bwe baalaba ebibaddewo ne baddayo nga beekuba mu bifuba. N'emikwano gye gyonna n'abakazi abaava naye e Ggaliraaya ne bayimirira wala nga balaba ebyo. Kale laba, omuntu erinnya lye Yusufu eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newaakubadde mu kikolwa kyabwe, owe Alimasaaya ekibuga ky'Abayudaaya eyali alindirira obwakabaka bwa Katonda, oyo n'agenda ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. N'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta n'amussa mu ntaana eyabajjibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale lwali lunaku lwa kuteekateeka, Essabbiiti ng'eneebaako enkya. N'abakazi be yava nabo e Ggaliraaya ne bagoberera ne balaba entaana n'omulambo gwe bwe gwateekebwa. Ne bakomawo ne bategeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu. Ne ku lunaku olwa Ssabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe riri. Lukka essula eya 24. Awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku 7 mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa okuva ku ntaana. Ne bayingiramu ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali nga basamaaliridde olw'ekyo, laba, abantu 2 ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasaamasa. Awo we baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Taliiwo wano naye azookedde. Mujjukire we yayogera nammwe ng'akyali mu Ggaliraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Awo ne bajjukira ebigambo bye ne bava ku ntaana ne baddayo. Ebyo byonna ne babibuulira bali 11 n'abalala bonna. Baali Maliyamu Magudaleene ne Yowaana ne Maliyamu nnyina Yakobo n'abakazi abalala wamu nabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso gaabwe nga bya busirusiru ne batakkiriza. Naye Peetero n'agolokoka n'adduka na ku ntaana, n'akutama, n'alingiza n'alabamu ebiwere bya bafuta nga biri byokka, n'akomawo ewuwe nga yeewuunya ebibaddewo. Awo laba, ku lunaku olwo 2 ku bo baali nga bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emaawo eyali ewalako ne Yerusaalemi sutadiyo 6. Ne banyumya bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Awo olwatuuka baali nga banyumya nga beebuuzaganya
Yesu yennyini n'abasemberera n'agenda wamu nabo. Naye amaaso gaabwe ne gazibwa baleme okumutegeera. N'abagamba nti bigambo ki bimubuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga bawootedde. Omu ku bo erinnya lye Kulyopa n'addamu n'amugamba nti, "Gw'osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi ebyabamu mu nnaku zino?" N'abagamba nti, "Bigambo ki?" Ne bamugamba nti, "Ebya Yesu Omunazaaleesi eyali nnabbi ow'amaanyi mu bye yakoleranga ne bye yayogereranga mu maaso ga Katonda ne mu g'abantu bonna, ne bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe baamuwaayo okumusalira omusango gw'okumutta ne bamukomerera. Naye ffe twali tusuubira nti yalinunula Isirayiri. Ate ne ku bino byonna, leero zino ennaku 3 ebigambo bino kasookedde bibaawo. Era n'abakazi abamu abeewaffe batuwuniikiriza abakedde okugenda ku ntaana bwe batasanze mulambo gwe, ne bajja ne bagamba nti balabye okwolesebwa kw'abamalayika abagambye nti mulamu. N'abamu ku abo ababadde naffe bagenze ku ntaana ne basanga bwe batyo ng'abakazi bwe babagambye, naye ne batamulaba. Kale ye n'abagamba nti, "Mwe abasirusiru, abagayaavu mu mitima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga, tekyagwanira Kristo kubonyaabonyezebwa ebyo alyoka ayingire mu kitiibwa kye?" N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda, ye n'abanga abayisa kugenda mu maaso. Ne bamuwaliriza nga bagamba nti, "Tuula naffe, kubanga obudde bugenda kuwungeera, n'enjuba egoloobye kaakano." N'ayingira okutuula nabo. Awo olwatuuka yali atudde nabo ku mmere, n'atoola omugaati n'agwebaza, n'agumenyamu n'abawa. Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera, n'abulirawo bo obutamulaba. Ne beebuuzaganya nti, "Emitima gyaffe tegyabadde nga gitutyemuka mu nda yaffe bwe yabadde ng'ayogera naffe mu kkubo, ng'atubikkulira ebyawandiikibwa?" Ne bayimuka mu kiseera ekyo ne bakomawo e Yerusaalemi, ne basanga bali 11 n'abo bwe baali nabo nga bakuŋŋaanye, nga bagamba nti, "Mazima Mukama waffe azuukidde era alabikidde Simooni." Nabo ne babannyonnyola biri eby'omu kkubo ne bwe yategeerekese gye bali olw'okumenyamu omugaati. Awo baali nga bakyayogera ebyo, ye yennyini n'ayimirira wakati waabwe, n'abagamba nti, "Emirembe gibe mu mmwe." Naye ne beekanga ne batya, ne balowooza nti balaba muzimu. N'abagamba nti, "Ekibeeraliikiriza kiki? N'okubuusabuusa kujjira ki mu mitima gyammwe? Mulabe engalo zange n'ebigere byange, nga nze nzuuno mwene. Munkwateko mulabe, kubanga omuzimu tegulina nnyama n'amagumba nga bwe mulaba nze bwe ndi nabyo." Bwe yamala okwogera ekyo, n'abalaga engalo ze n'ebigere. Awo bwe baali tebannaba kukkiriza olw'essanyu nga beewuunya, n'abagamba nti, "Mulina ekiriibwa wano?" Ne bamuwa ekitundu ky'ekyennyanja ekyokye. N'akitoola n'akiriira mu maaso gaabwe. N'abagamba nti, "Bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe, bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikirwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli." N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. N'abagamba nti, "Bwe kityo bwe kyawandiikibwa, Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okuggyibwako ebibi mu linnya lye, okusookera ku Yerusaalemi. Mmwe bajulirwa b'ebyo. Era laba, mbaweereza mmwe okusuubiza kwa Kitange, naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu." N'abatwala ebweru n'abatuusa e Besaniya, n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. Awo olwatuuka ng'akyabawa omukisa, n'abawukanako n'atwalibwa mu ggulu. Nabo ne bamusinza, ne bakomawo e Yerusaalemi n'essanyu lingi, ne babeeranga mu yeekaalu bulijjo nga beebaza Katonda.